Abalimi mu district ye Kalangala balwanidde ebigimusa gavumenti bye basindikidde nga bwe basaba nga kivudde ku butali bwenkanyo obwetobese mu ngaba yaabyo ng'abalimi bagamba nti abadde babigaba abavudde ku nkola eyasooka eyali ey'okuwandiika abalimi n'obugazi bw'ettaka lye balina. Okusooka ebintu bitambudde bulungi kyokka ne wajja abo abatabadde ku lukalala nga babadde balina okufuna obusawo obuli wakati w'omunaana ne 10 baweereddwa akasawo kamu ekibatabudde nga waliwo n'abaagadde okutwala ebya bannaabwe ku mpaka nga olutalo we ruvudde. Mwatugamba mwagala bakasoli bijanjalo soya ate abebinazi bebabitutte. Ibrahim Muyinga agamba nti abadde agenda kulima eka za kasoli 15 kyokka ne bassa ku lupapula nti agenda kufuna akasawo k'ekigimusa kamu kyokka ng'oluvannyuma nako takafunye. Nze nga nyina yikazi 15 zigendo olimibwamu kasoli ne kawo. Wensayinize wateddeko ensawo emu egenda mu yika 10 n'ezi. Era nayo sigitute sitowe gaddwawo sigenze nayo. Simanyi ddi lwe bagenda kuddamu kugaba. Tukitegeddeko nti abalimi bano baali bayingizibwa dda mu sisitimu eraga buli omu obusawo bw'ebigimusa bw'alina okufuna wabula kino abadde mu nteekateeka y'okugaba ebigimusa bino tebakigoberedde nga n'abamu ebigimusa bye babawadde tebamanyi ngeri ya kubikozesaamu nga Christine Najjuko bw'alambulula. Pulogulaamu kale nnungi twagisanyukidde nga ffe abalimi naye ate erudda waliwo ebitutategedde ebireese enkaayana olw'ensonga we twatuukidde twasanze nga bawandiisa abantu abamu kale abalina eyika 5 nga buli yika bamuwa akasawo bakola ki ne batwala abamu batutte 10 abalala batutte 5 naye ate neewuunyiza nti ate bwe tutuuse ffe abamu kale balina yika emu n'ekitundu nga wasayinize nti ogenda kufuna oba busawo 2 bakuwa kamu ate kati nganze ngenda kulima bijanjaalo naye bampadde buwi nti twala ate ngenza okusomako top up ya fertilizer ya kasoli. Omulimisa Gerard Segu yagezezzaako okukakanya abalimi bano wabula nga abadde asiwansaano ku mazzi ngono katono abalimi bamugajambule. Olwaleero okkiriza nti omuntu bw'abanga yasayininga ekazi 10 leero bwazze mumugambye nti tugenda kuwa ekazi 5 era bwe busawo 5 tugenda kubikula ekitabo omuntu atutte ensawo kaŋŋambe emu nga wali alaba nti ninaye ntutte ensawo bantaddeko ensawo 10 to verifying. Abakulembeze okubadde Richard Katumba nga speaker wa district wamu ne Hamad Jiribe ow'ebyemirimu basoyezza Segu y'akajojijoji w'ebibuuzo ng'alabye ebibuuzo bimuyinza aggaddewo ofiisi omubadde muva ebigimusa olwo buli omu n'alaba eryamuleese ng'abalimi bagenze batolotoma nga Sseggwanga enywedde amanaabemu ng'ate kulidde ku kyalo nga ne ku luzza emanyiyo. Sisitemu twawandiisa naye kitegeeza nti tetuwandiise era kyatutte ekikonfaminga nti kyatutte kyekino kyekyo kyasayiningidde wali Kaweesa Paul yakusakidde egguli erino ku lwa KSTV Agaleero.